kulamusiza kwenye najyo sinziro kuliriza mandu so kinana mwenda akatonyeza bili CBS FM radio Sabasajja Kabaka yabavubuka ab'omulembe omutebi Zekalule lameka kulamusako dakika ziri 18 ntuse munga katambuddemu akadde olw'embeera nga bwogimanyi tuli mu AFCON mpira giri wano ffe tutegese Uganda Kenya Tanzania mpira gya CHAN paka za CHAN ze tulimu Uganda Kenya Tanzania bebategese Niger ne Guinea guwedde Guinea ne gukubemu bwerere ate kusawabirize nyini tugenda mu Uganda ne Algeria mu kibinja kya era ntambi ali wano ne banne bali mu kwetegeka kututwala eyo kali nabagenyi mbalina bali basatu mu budde buno bwe tulina obutono ne tugenda kudduka mu ngeri ya kasiribaggo kebagambe mando akayita mu bikajjo ulira kawewo nga yeyiseewo kale kantandike bakulamuseko bonna oluvanyuma mbawulemu ebibu bibiri tusimbule Kabanda John akulira ekibiina kya futa ekitabo abasuubuzi tulamuseko banyabo ne basebo abatuwuliriza abantu bakatonda mwenna mwasibye mutya mwebala obuweereza bonna bwe mutuusaako engalo erinnya lyange omukulu talimbye yenze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta ndi musanyufu nnyo okubeera wano ate nnyolwa nnyo ne bannange abo bonna banna abanyoleddwa olunaku olwaleero ate sijjagaana kusanyuka n'abo abasanyuse ne lwankubadde nti embeera yakinyika gobe nina Father Nyombi Richard avudde Rubaga Cathedral tulamuseko Father abawuliza abaffe mwenna ab'emmanduso nange mbalamusizaako nnyo akawungeezi k'olwaleero nembeebaza byonna bye mukoze olunaku olwaleero ate nebaza omukisa guno ogutuweereddwa okubaako n'amawulire ge tubatuusaako agava e Rubaga. Okay. Nina bwana mukulu wa Rubaga Cathedral Mwami Stephen Nauba Saba Kristu tulamuseko babalinyo sebo abatuuliza abalungi nsanyuse okuba nammwe akawungeezi ka leero ku mpewo za CBS emmandu sebavubuka b'omulembe omutebi nga ndeese amawulire amalungi agakwata ku myaka 10 egya Cathedral yaffe ey'e Rubaga. Okay. Akatutandikirewo kubanga kadde tetulina ngenda kuzomeza 26 omwezi ogwe10 Rubaga Cathedral tugenda kujaguza emyaka 10 buchange ebaawo. Yes. Enteekateeka nnyingi program tubadde nazo wano ez'enjawulo waliwo enteekateeka y'okuzza obujja ekifo ensimbi zeetaagibwa ennyingi ennyo ddala n'ebiringa ebyo naye nga situnaba kujjukiza abantu nsimbi ngeri yakusondamu n'ebiringa ebyo biki ebikolebwa mu kujaguza emyaka 10 e Rubaga. Webalinyo ssebo oluvannyuma lw'emyaka 10 Cathedral ebeekuze nga yeetaaga okukolwako ate bwe twebuulirira ku baazimba Cathedral eyo mu 1925 baali bantu tugambe batene oba bawejjere okugeza bonna baali tebalina ngatto okujjako omusosoloto obuzungu yali abakulemberamu. Kati bw'olaba nti faate tuli bantu bangatto tulina amasimu bamasuuti bammotoka tulina okukola ekyenjawulo ate kinatuwesa ekitiibwa myaka 10 emirala mu maaso. N'olw'ensonga eyo tusaba tukyuse Cathedral bwefaanana mu maaso awali omuddo tugukendeeze ogubadde gukala tuteekewo embeera etekala mbeera ki yetekala tutabula granite amayinja ga cobblestone agamagumu ge tutera okulaba ku bifo ebyekitiibwa ag'omuwendo ago ne tugateeka awo ne tujjawo enkokoto eterabika bulungi bwe tufukamira wali nga tusaba Bikira Maria awo natuteekewo ate akantu ako n'entebe ezituulwako tuteekewo ne enzizi ze bayita fountain ezifuuwa zijjagiza biti emiti egyo giri mu maaso ga Cathedral gyonna giriko ebikulu ebigikwatako ani yagusimba gwali mukolo ki yabikola ddi tuteekewo ne history wajita kiki abantu kubalabira n'ojja ng'osoma history wa Cathedral emyaka 10 egiyise ekifaananyi nga bw'osomako ekifaananyi nga bw'osomako tuze obujja ekitukuvu kapeti myufu gye mulengereyo mu maaso tuteekewo empya enyirira amalaalo g'abakibishop agali munda tugayoyoote agali ebweru tugayoyoote tuzimbe parking emala mu maaso ga Cathedral mu kinnya ekyo kye mulaba okumpi n'eddwaliro parking ya myaliro 2
tuzimbye sports arena emanju wa cathedral nga tuteebeza nti myaka 10 ejijja abantu bajja kuba tebakyajja mu cathedral nga tuteekwa okugenda mu kifo ekigazi kisaawe kinene kijja kuba nga Namboole era abasobola okuyitayo muyiteyo kikizimba kyatandikibwa dda n'omukolo mukama nga atuyambye mugujja okubeera okugabula mugujja okubeera yadde nga stadium baziyita batya pavilion tezinazimbwa naye nga wansi carpet tusobola okukikozesa ate tuzimbira ennyumba y'abakulu esobola okugendamu basosoloti nga 19 self contained ne office zaabwe tulabe nti naffe tutadde tofaali ku kifo ekyo tujire ku lw'emyaka 10 eginajja tufune Lubaga empya wano twetaaga sente mmeka okukola ku ebyo budget yaffe nga cathedral budget yaffe ey'okukola okuzimba yeetaaga billion ngemu n'ekitundu mukadde 105 kaakati ate miliyoni endala nga 5 zijja kwetaagisa entujjo okutegeka omukolo abantu betusuubira kasozi ako bajja kuba mutwalo mulamba bwe buwumbi bubiri bwetwetaaga mu n'okusobamu omuwanika ebiwandiika bina bulungi sofa tuli mu mmeka obudde buno abazira kisa bangi bavuddeyo abazira kisa bavuddeyo abamu ne batutonera langi abala seminti ab'emitayimbo ejja parking ne parking yatandise dde ssebo okuzimbibwa bwogenda obigattagatta ndowooza akawumbi tukafunye naye abantu bakyava amakampuni mangi tugayita ate namu CBS eno contribution yammwe nnene nnyo okututuusa ku bantu ezo zonna ssente ziri mu budget eri yessebo father akadde kadduka mu maaso tulina AFCON tukola batudduka bwe tuti father Nyombi ensonga ya Lubaga ekwata ku buli omu erina essazi kkulu ery'e Lubaga lwaki buli omu yandigwanidde okwenyigiramu okuleeta omutwalo 1200 zalina ku nsonga ya Lubaga kakati sebo oyogedde bulungi nti Lubaga akwata ku bonna cathedral eyo tugiyita nakazadde wa kereziya zonna mu Uganda era nakazadde wa cathedral tulina kati amasaza 19 naye wano kyewali ekinyusi obukatoliki we bugenda okuzaalibwa awo nno bw'abanga cathedral ne community yennyini nga batemagana ate kitegeeza nti n'obukatoliki bwonna kujja kubanga bubeera bulungi ate n'eggwanga kubanga kereziya eriwo kuweereza abantu ab'ensi eno awo nno y'ensonga ekikwata ku Lubaga kikwata ku bonna ate si mukatoliki kubanga bw'olaba ebikoleddwa kereziya okuva lwe yatandika ebikoleddwa mu myaka gino 10 ojja kulaba nti bikwata ku bonna amasomero bikwata amalwaliro obulamu ate n'omwoyo okuddaabiriza omwoyo kubanga bwe tubanga tujaguza buli lwe tujaguza buli abakatoliki babanga bajaguza oba abakristu tuba tujaguza naye n'okweza obujja ate sobola okutuukiriza ekyo ekisuubirwamu nga abagoberezi ba Kristo era abalangirira amawulire amalungi ag'evanjiri. Kakati n'abantu bangi bali baga nti omulango gwo tegundeka waggulu nange nina okusonda ntambule n'omugendo naye ssente baziteeka bazindetere wano nzituuseeyo abasobola bazireete wano kubanga tubeesiga ate ne waliyo n'omukungu omukungu Freeman anti ye nannyini kisaawe ekyokuzinoonya sente tuwayo tutya kakati sebo sente ezo tulina bank account waliyo bank account nga eri mu mannya aga Lubaga Cathedral n'owandiika 10 nga bw'owandiika emu 00 ate n'ogattako years Lubaga Cathedral 100 years kakati namba n'ebeera 31 note 11 7 kakati era sebo tuddemu owandiika 10 owandiika Lubaga Cathedral n'owandiika 10 emu 00 ate n'owandiika ne kigambo years kati namba yo eya account yaffe ng'eri mu Centenary Bank eri 31 note 11 7 esebo kakati ate sebo bubanga toyisaawo ziteeke mu nsawo okuba mu baaso gye
Olubaga Okay. olamage buli lwakusatu waliwo kyetuyita lamaga yoyoota kwatira mwawo katono nkomewo tuwumbewumbe ate tudde side eri endala 89.2 FM. ampulirize Mandusuko dakiika nno zidduka nekali njagala kujjukiza nti sisimukango tunula ku butonde ku Boulevard Suns Lodge bali Kalangala balina ebisulo birungi bakonye ku nnyanja Kalangala eyo genda okolereyo embaga genda osule emmere ya buli kikaba girina bisulo birungi ebyokuzanyisa gyebiri otambuleko mu kibira owumuze ku bulamu buli kimu kirungi Kalangala eyo ku Boulevard Suns Lodge balina n'eryato osobola okugenda ku mazzi n'okolereyo embaga na buli kimu bakubire ku noti 771 lukaga 11 lunana nkaga munya oba noti 7 noti 8 bisatu 34 lukaga 55 nekujukiza Winners Sacco y'abasubuzi yajja okujja mu bwavu nga okulakolanira omu n'abasubuzi ab'omulembe guno ng'oyita mu kwewola okutereka n'okusiga ensimbi gulawo obwa memba n'emitwalo ebiri gyokka otandike okugwenyera omuteekateeka eno okutereka nga tosaliddwako sente yonna okola ku magoba amatono ddala memba aweebwa ebbanga eriwerako okusasula looni ye okutereka n'okugyayo sente ng'okozesa essimu yo okulondola byonna ebikolebwa okuva ku akawunti yo ng'okozesa Winners Sacco app ofuna obubaka ku ssimu yo ku kikolebwa ku akawunti yo bamemba baabwe babawa ssente okutuuka ku bukadde 200 nga basinzira ku busobozi bwo baniriza abasubuzi mwenna ab'amaduuka emidaala taxi drivers boda riders abarestaurant saluni n'abalala mugende muganyule mu nteekateeka eno ekitebe ekikulu kiri ku BBC building nabugabo okuliraana shauli yako room 63 ne 64 level 5 gendayo onza nobakubira ku ssimu eri nooti 2965 96 oba noti 774 noti emu 667 tabula properties bali mu ttaka ku nguudo ez'enjawulo bw'oba oyagala ttaka genda bugenzi mu tabula bali wali nansana ku masitowa osobola okwekwata puloti y'omu bwangu bw'ekitalo ate oyinza n'okubakubira ku ssimu ne bakulagirira oyagala luguudo ki luguudo lwonna lweweetaaga tabula alinako ettaka bakubire ku noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 54 644 buli luguudo lweyagala tabula alinako ettaka gwe munoonyeeko ebintu bitambule bulungi MTN kugamba nti Manda Mobile Race Bundles empya 2 zigenda kutuuka ku nnaku 30 mitwalo 3 gyokka bakuwa GB 20 oba ne bakuwa data GB 6 ne dakiika 6 ezikuba ku ssimu zonna eb'emikutu gyonna kati n'ogenda ku mutimbagano onyumire buli kimu ng'olina data oyo atagenda nga kwali mungi ate ne dakiika zo nyiga bunyuzi *149# oyunge ku Manda Mobile onyumirwe Manda Mobile koleza *149# olyokolabo bulamu nga bwe bunyuma njagala kujjukiza nti Forces of Treasure kifo kirungi genda omulireyoko wagazi genda okolereyo omukolo gw'engeri yonna gwe weetaaga Forces of Treasure ebisulo birungi ebyokulya birungi buli wakutana obeera live band swimming pool weri ebyokuzanyisa by'abaana buli kimu bali on point bakubire ku noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 496 bali lwezaawo nga tunatuuka ku mafuta ga Mogas ojja kubasangawo father nga nkusibula father Nyombi abadde otuwa nti singa baba batadde ku account gyogambye eriki account sebo erinnya Lubaga Cathedral 100 kikumi okay years okay namba nebeera eri mu Centenary Bank 31 00 11 79 okay mobile money weri nayo mobile money ejja kujja tennapa kujja netugere buli lwakusatu waliyo lamaga yoyo tusonde ensimbi okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 7 Ssaabasumba waali atikkula olutikkulo buli lwakusatu si buli addala batuwuliriza abawuliza abafe abalungi mwenna aba radio yaffe ne Manduso mbeebaza gye mukola n'okubeera nga muwuliriza era tubalindiridde Lubaga okwosa enkya mujje ne tofaali tujje tuzimbe Lubaga empya bwana mukulu Saba Kristo saba lwaki nkwita bwana mukulu njagala kubisobya father tandiemu amaaso munaffe Saba Kristo sibula batuliriza ekigambo ekisembayo abantu ba Katonda mwenna
mbakubiriza muleme kusuba mu kisa guno kuteeka tafali ku Lubaga Cathedral. Okay. Gwe mwaka gwaffe gwe mu kisa gwaffe gwe tuyina ffe tuliwo mu bbanga lino ng'eweza emyaka 10. Okay. Mujje mutone muyoyoote. Tweyanziza nnyo. Mugasi basibudde mugende mwetegekera olwokusatu. Yes sebo. Kale tweyanza sebo okuba naffe. Amina. Kabanda wasonzidda watutedda sebo mukama wange wendi nayingiddewo dda ngambe Lubaga watusedda sebo mukama wange natuusedda ndi mwana wa Kigo. Okay. Zempisa zino bwe wetoowaze buno n'okulwanirira abanako ate emikisa n'enjijja mu Kigo. Okay. Era natuusedda ate era nkyajja n'olwokusatu ogenda kundabanga namaga nchikirira abasoobuzi. Father Nyombi agenda kukulinda agenda okukwaniriza. Tewali wadde okulonzalonza kwonna. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege. Eggulu saakulabe nalabye ba promoter owali ng'otegeka ebivulo tokyabitegeka. Nakugamba nti ndi musajja mutegesi wa bivulo gutali musango. Bano babadde era nina ne company bagiyita Joke Events and Marketing Agency. Bano babadde gulu ne batwalanga kakaaba saakulabe. Abo babadde bagenze mu bintu bya kivandulo. Kivandulo nabanyonyola nemba gamba nti bebayita ababeyita ba promoter si ba promoter namunyonyola yoyo ateekateeka omuyimbi we n'amusayiningisa n'amutunda ng'akolanga promoter amupromotinga nabona promotinga commodity n'abeerawo ku n'abeerawo nga yamuteekateeka ono goyita promoter oyo bamuyita event organizer is a business man or a business woman. Era twabawadde ne docket mu Federation of Uganda Traders Association. Abo basuubuzi baffe. Basuubuzi babivulu. Tebayina wadde omutawaana gwonna basuubuzi naye badiringira mu kusuubula bayimbi. Kati for example olaba mwami Kasiwukira nanyini Angels Plaza omugenzi mukama mwekiwumula ekyemirembe. Oyo naye yali musuubuzi ng'adiringira mu bayimbi ye ng'agula nnyimba. So nawe kati oli musuubuzi ne mu bayimbi. Ne mu bayimbi ndi musuubuzi ne mu ngoye ndi musuubuzi ne mu ngato ndi musuubuzi. I'm a business man there. Musajja Sale yabakoowa temuvaayo. Abo era yabakoowa. Tewali buzibu. Naye tebagwa nze kyensaba. Abasuubuzi bannaffe abali mu kusuubula abayimbi nabo bagende basabe ssente babateere mu ssako zaabwe. Naye tebagenda nga bagamba nti we are promoters. Ba promoters abo si ba promoter tugende ku nsonga. Naye ate bwe bavaayo nga nammwe mugenda ye wasale. Mwamufudde musajja lusuku mwamufudde kusabirizo n'asabulya. Nze let me tell you. Si kusaba. Buli muntu mu kunoonya ssente buli muntu akola ensonga yonna kasitaba nga tabbye. Kasitaba nga tabbye talina mulala yenna yina gwakosezza tewali wadde okulonzalonza. Era amagezi nze gempa abantu abo balumbe nabo bateeketeeke bulungi ensonga zaabwe bawandiike kuba nawulidde problem gye bakola yey'okugenda nga bagamba nti gundi yajja wano ne bamuwa ssente ate ku ssente ze bamuwa njagalako no. Ekyo kikyamu okugenda ng'ovumirira bunala okufuna n'abalimi ennimiro emusana bwegubo era kyo kyenayogera nekugamba nti abasajja n'abakazi abanaku abali mu maduuka abasiiba nga tebatunze abasasula emisolo gya gavumenti mu bulungi ne basasula na mingi nnyo ne basiiba nga oli afunye akoze emitwalo 15 omukazi n'agenda e Nairobi omanyi kyekitegeeza omukyalo okumala mu bbaasi ennaku 2 nga tanaabye n'agenda n'asuubula ebintu e Nairobi nadda munnaku ey'ekitalo n'asasula omusolo n'ajja mu dduuka n'atula n'akwata ssente n'aziwaayo ez'omusolo nga takayanye na muntu n'ogamba mbu ye agenda kubeera mu dduuka ng'ali awo abonaabona bubonyibonyi nga tolina ky'omuwadde omusajja n'ava eri n'akola ebintu bye eby'ekivandulo n'ajja eggulu n'okwata 3 biliyoni n'omuwa 10 biliyoni n'omuwa nabadde mbagambye nti abazze eggulu ke bageza ne babagulira ne bayingira ne babawa 5 biliyoni oba 10 biliyoni nga bwe babadde bazoogera ku makya nabadde nkeera mu kikuubo nange nemba kuŋŋaanya yes abasuubula engoye abasuubula engato abaliku abatembeeyi nembaga naffe mujje tugende batukole ki batuwe kubanga ezo ssente zibali mu kaayanira abanaku ffe tuzisasula abasuubuzi mwabafudde mu tusasula direct era kye bansasiddeko kimu ne bazannyo gye nosale ku kino okuba nti yabagambye nti sigenda kubalaba bajeno kyekisudde obusuubuzi bwaffe nti abasuubuzi abaali badde baleeta obwongo abasuubuzi abaali badde baleeta obwongo tugatte amagezi tuzimbe federation eno naffe nga abasuubuzi baddire sako yaffe eyafuta bagiteekemu ssente ezeegasa bekutula bwekutu zino osanga nga bejjawo nti fe abasuubula abayimbi naffe tugenze tunone no mbakoowoola mujje
tugatte ebirowoozo tugatte amagezi tulabe nga naffe government tugiteeka ku nninga nga bweyamba federation z'abayimbi neyaffe yabasuubuza egikole ki ne bantu wandi basabidde mukisa nti nabo singa yabawadde n'abala bagende bajjeyo n'abala naffe tubadde tujja genda anti yoge nti abakubawa naalitegedde nti bisoboka buli agendayo yafuna so mu mbeera efaanana bwetyo ssebo abasuubuzi mbafudde mupiira si mupiira abakuba abazze eno ono abakozesa kino kati badde mbatwala wasale kati ate babakubawo abasuubuzi bannaffe abo anti ng'omukulembeze omulungi olina okulobingira abantu bo nze bwe naalitegedde nti abagenze babawadde ku makya naalikedde kubaga nti basuubuzi bannange mwenna abali obubi mujje twolegerewo omukulu naffe atukole ki atuwe si musango kuba naffe tusigala tuli bannayuganda ate abasasula emiki tulina mukaabi akenkizo president yakava mu kibuga yes yasinkana abantu bonna bannakibuga ekkololo n'abeerayo be yasanga ekkololo temwali mu basuubuzi mulyoke kuba kuli kateepi ebyafulumya taata akomawo nga nnyo ogw'omwenda ekkololo temwali mu basuubuzi sebo mukama wange nsooka okwebaza olw'okutuwa programu eno management ya CBS yeebale nnyo yeebalire ddala mu ngeri yemu kantwala omukisa guno okwebaza ennyo President Museveni olw'okuba nti bwe twakuba omulanga yavaayo n'ajjawo ebintu ebimu byali bitubobya omutwe weewaawo ebimu byasigalayo naye katusooka okumwebaza olwa fines and penalties zeyajjawo eza IFRIS ebikwekweto ne mu mbeera yonna yonna gye wajaba gye twalimu nga bakwata nawo obuveera tulina abakyala baali obubi nga accounts zaabwe zonna baziteekako agency notices nga bali mu kukaaba billions of money ezaali zibabanjibwa abaali bakwatibwa mu makomera ku nsonga y'emu nabo n'alagira ne babata container z'abantu ezaali scattered ku URA container 191 nazo ne bazita nga bajjeeko fines and penalties sebo wekitiibwa yo excellency tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala wamu ne penalties era abantu tebazisasula naye enkuloopera nti ensonga ze wakwatako ekkololo n'owabula ekitongole kya URA nti bagazeetinga values tebakikola bagezaako zigazeetinga naye ate wali wabasaba nti ffe abakulembeze b'abasuubuzi tulina okubaawo n'abakulu abali mu URA bagazeetinga emisolo nga bwe ngenda China nengula peeni nga mmanya bumanya nti bwe ntuuka e Uganda nenda gisasulira ssente bwe ziti sebo ekitibwa president n'essaawa ya kakati URA yakola byayo tebyakolebwa ekirala tukyayinawo ne issue omuli emisolo gya kiro nga bwe twali twabirambika naye yatusuubiza nti essaawa yonna agenda kujja nsoose kwebaza kuba bw'oba osaba omuzadde kyali badde kirungi n'osooka n'omuga nti taata weebale sikulu fees gwe wampaako haafu naye ate noone yasigala badde nkujjukiza nti abasomesa bamuntumye sebo mu mbeera efaanana bwetyo omukulembeze w'eggwanga tumujjukizza ekirala tumwebaza olw'okutuwa Federation of Uganda Traders Associations naffe ambulera bode tubeere nga tugiyina mwe twegattira tulaba abaana bali mu kunyumirwa bakenzo nga bakola federation egatta abayimbi nga babalowoozaako buli ssaawa kubanga balaba nti entity egattiddwa gye tutambulidde mu ggwanga lyonna tubadde tutambula Masaka Jinja Kagadi gyonna gye tuzze tutambula tulabye abantu nga ddala kituufu obusuubuzi bwali bwetaaga okuyunitinga bwe tutyo bwe twamaze okutambula kakati ne tukola olukiiko lwaffe gaggadde ng'omukulembeze we twamusaba era nakkiriza ng'agenda kubeerawo mu Septemba ng'ennaku z'omwezi 4 luddawa tugenda kubeera ku Nakivubo bbulu era nga tukakasa bulungi nti abasuubuzi bagenda kumwaniriza n'essanyu kubanga bamunyinamu essuubi ddene nnyo ekitagambika kwata mu katono nzije tukomewo nga tumbawo ampuliriza Emmanuel Sokoli akadde no katutwala bazanyi batandise okuyingira ekisaawe entambi ali wano ne batya yambadde naye nti bw'oba olina momo ku ssimu yo olina amaanyi okukola ebisingawo omanyi okusobola okusasula n'amaanyi ago wonna wooli ate olina amaanyi okufuna looni ey'amangu oba okutopinga sente n'okola kyonna ky'oyagala n'osiga ne sente okuva ku 10 otandika okufuna magoba ga buli lunaku nyiga sita 165# oba okozese app ya momo awo nno olyoka onyumirwa ebintu momo efugwa banka ya Uganda enkulu dakika siweza 2 kabanda kigambo ky'osembayo nakyo ngosibula batuuliriza ky'osembayo nakyo mukama wange fenga Federation of Uganda Traders Associations tusaasira nnyo bannaffe ab'omukyere naye tubayita ku paaka empya mall
ku park empya stage Mubende waggulu wali offices za family ensonga zammwe tuzikoleko abantu bekiwangala ensonga zammwe ze mwalopa ezikwatagana n'emmwanyi Federation of Uganda Traders Association tuziriko wataliko kubira ku ludda lwonna naye mbadde nkugamba nti federation eno ekoze kinene era olabye bulungi nnyo essaawa eno twebaza nnyo abakCCA batandise okuwandiika abantu mu butale ebyo federation yebikoze amazzi gasse ebbeeyi amasannyalaze gasse ebbeeyi mu butale twagenda kubajjako bukulembeze bwabwe tubweddize ng'aba federation ey'abasuubuzi naye twagenda tulalenga tulambika bulungi emirimu gy'abasuubuzi gitambule bulungi so tubakoowola mwenna abasuubuzi mu buli kanyomero gye twayitira wonna tubayitanga ennaku z'omwezi 4 tugenda kubeera mu Nakivubo bbulu playground fenawe tugenda okunganira ng'abasuubuzi b'eggwanga Uganda ayina kyakola jangu n'ebintu ebyo kwa president tusuubira nti agenda kulambula ku midaala egyo ayongere maaso n'okulungamya abasuubuzi okukolera wano ebintu abo abasobola nammwe tukakasa bulungi nti tugenda kweyagala nga federation yaffe bwe bagituwadde tewakyali kulonzalonza kano kaseera kakweyimusa abasuubuzi mwenna we muli kano kaseera kakwebeereramu mujje mu bungi tewali nsonga yonna tweyagalire mu ggwanga lyaffe Uganda twebaza nnyo management ya CBS olw'omukisa gwetuwa ng'abasuubuzi olw'okuba nti buli kanyomero kizibu kyetufuna CBS etuyita nejja neekolaki netuwuliriza n'ebirowoozo bye tubawadde ne bituuka ku abo abavunaanyizibwa n'olwekyo bannange kula Katonda n'ensi yange nsigadde nze John Kabanda president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta ndi mwana wa mpisa banzaala Masaka ku kaalo Amatendo Rwanda mubeere bulungi mweraba ampuliriza tugenze Namboole mu mpaka zino tulyoke tunyumirwe Algeria tugitwalirize Katonda abakuume mbagalizo